you wake up sometimes and feel, you know what, this is too much for me. This is too much. You don't feel appreciated enough. It doesn't matter because I'm not working for. I'm working for myself. I'm not working for other people. I'm working for my grandchildren, for my children. Bw'obeera nga ovuganya gavumenti ng'eya Mwami Museveni oteekeddwa okubanga bino ebintu nga bibiri obimanyi. Ekisooka okufa okwo kubeera kukulindiridde, ekyokubiri amakomera gabeera gakulindiridde. Bigambo bya Joel Ssenyinyi. Ekibuuzo kyaffe kiri nti twatuuka tutya wano? Mu ngeri y'emu Honorable Namuga Goreti ngono wa Mawogola yavuddeyo n'agamba mmwe mwenna abagende wa Muhoozi ne Mwami Museveni nga muva mu bibiina ebyobufuzi ebiri ku opposition, mumanye nti gye mwagenda ideology yaabwe si ya kuweereza bannayuganda. Kati nammwe kitegeeza ensi n'abantu bammwe mwabatunda. Ampuliriza, njagala kutegeeza nti bano bavuddeyo ne boogera ne ku nsonga ez'okugenda okwegatta ku General Muhoozi Kainerugaba. Bingi ebibadde bitambula ku Joel Ssenyinyi ye bibye nabikuwa. Honorable Namuga Goreti naye avuddeyo n'ayogera. Abantu bano bonna mbalina mbutambi ne Maloboozi ogenda kuba ng'obeewulirirako. Ebigambo bibadde bingi bibavuddeyo n'ekyenjagala okuba nga nkugamba oba oliawo Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna nnyo okufuna omubaka Joel Ssenyinyi n'ebigambo byogenda okulya ku Honorable Goreti Namuga. Bigambo birungi biwoma okamala. Munzikirize mikwano gyange tusooke tuveeko wano then nzije obaka tufune katambi ka Joel Ssenyinyi katono nnyo katini nnyo akasekendi nga 5 ate nzije tusetule emboozi. You see, when you're dealing with a regime like Mr. Museveni's, you must be aware of two things and be ready. All right? Number one, they will kill people. They have done so. They will lock up people. Many of our colleagues are in jail. Njagala kubebazaako mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwenna mbaanirizaako. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course mbeera Sajime abeera okubanga mbatuusako ebintu ebyenjawulo. Njagala kubebazaako ensusa ate era mbasabe mugende maaso n'okubanga muwa video yaffe like. Teekako ekigalo mukwano gwange buli wonyiga ekigalo ekyo video kijiwa mileage muganda wange nesobola okubanga etolontoka emisindo tuka ku muntu omulala. Kale no nja kusaba yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gusoose okubeera ku mukutu gwaffe. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga mukwano gwange. Njagala kubanjulira abatuteekamu mane sente ye Aji Abudungabo ono mulombi wa dduwa munoonyeeko mukwano gwange alomba ayita mu Kurani okusobola okubanga akutaasako ebizibu ebyenjawulo. Mu ngeri emu tutambula ne Alihila Holdings Uganda Limited bakabaka mu kuzimba nga kalango we katambula ojja kubanga okalaba mu ngeri emu. Tutambula ne Kauka Derek Investments nabo nga bakuguka mukola obuyinja obudesigning ennyumba. Njagala kukuzaayo katono emabega. Ampuliriza abantu bangi bavuddeyo ne bava mu bibiina byabwe ebyobufuzi gye bali ne beegatta ku tiimu MK. Mostly bavudde mu kibiina kya NUP. Njagala kubanga nkutegeeza gwe wenna mpuliriza nti nno kano kabonero kagendereddwamu kulaba nga banafuya naddala mmwe abagoberera ebyobufuzi nammwe abawagira ebibiina ebiri ku opposition. Dwaki bakikola bwe bati? Njagala kutegeeza buli we basosonkola abakulembeze okuva mu bibiina bye muwagala era ebyo bye muwulira ku mitima gyammwe munafuwa mutuuka ekiseera ne mugamba olaba noono naye bamututte. Ebibiina by'ebyobufuzi tebikyalina makulu. Olaba noono bamukutte. Kati ekyo kikolebwa kagenderere. Ekyo kikolebwa kagenderere. Lwaki? Nti buli omuntu w'obeera ng'obuwagizi bwe buli waggulu nnyo owulira oyagala nnyo n'ofunamu ka disappointment katono ate okugwako kuba kwangu oba okukyawo ekyo ky'oyagala kiba kyangu. Kati kyovolaba bakwata bano batwaha kagabo ne bagenda ne begatta ku MK. Nolaba bakazibwe Bashiri Mbazira begasse ku MK. Nolaba bano bajime nga begasse ku MK. No gamba ebibiina tebikyalina makulu. Gwe ng'omuwagizi wa NUP onafuwa ate ng'ekyo gavumenti kyeyagala era buli woonafuwa omutima
obwagazi buli ne bukugwamu gwoboka ngate government kigifuula y'amaanyi kubanga mmwe abantu mmwe mugiteeka ku bunkenke kati ogula abantu okuva mu bibiina ebyobufuzi ebyenjawulo ekyo kiyamba gavumenti wamu n'okulaba nga mmwe muggwamu amaanyi kale nno stay focused mu ngeri yemu nakutegeeza nti waliwo amawulire agaafuluma nga gajja ku Joel Ssenyinyi wabula Joel Ssenyinyi muganda wange newe gatta kwemuke eryo liba konde muganda wange nga bagamba Joel Ssenyinyi Honorable Goleti Namugga ono wa Mawogola ono Joel Ssenyinyi wa Nakawa nga bagamba nti oboolyawo okusinziira ku Barugahare yavaayo n'atutegeeza nti they are in talks bali mu njogerezeganya ne Joel Ssenyinyi ne Goleti Namugga okulaba nga babaperereza babatwale mu tiimu MK eya Muhoozi Kayinye Rugaba nga ye mwana wa Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa Museveni era ebigambo ebyo byaleetawo akasatiro k'amaanyi mu kibiina kya NUP era abajjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu gye buvuddeko yatuzaako ne press conference eno nga yagendererwamu okwebuuza lwaki abantu badduka mu kibiina kiki ekigenda mu maaso muno mwe bakunyiza omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga nga bamugamba ku biwulirwa na Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alayidde Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe plumbing electrical installation and general construction biodigester septic tank and many more todda mu kukaaba nga ba Alayidde Holdings Uganda Limited we bali okukuyamba Gwabetaaze n'ayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Alayidde Holdings Uganda Limited have it all. Nti oba oliawo akola ne mwami Museveni kakati ebigambo byatambula bwe biti okusinziira ku Joel Ssenyinyi njagala nsooke mukuwe owulire ebigambo bye ye kikyayogera ku nsonga eno then later ngenda kujja. You see, when you're dealing with a regime like Mr. Museveni's, you must be aware of two things and be ready. All right? Number one, they will kill people. They have done so. They will lock up people. Many of our colleagues are in jail. They will beat us up. They have beaten us up and all of these different things. They will throw everything at you, including the kitchen sink. You must be ready, all right, and stay the course. Number two, they will try and throw money at you, and they have done so. They will try and throw these small little things at you, a position that you can make you a minister. And to be a minister in a government that works, not in this one, because you see, you'll just be excited that you're a minister, but then what? Because you'll be part of a non-functional entity. You cannot do what you want to do. Joel Ssenyinyi yayongedde n'agattako. You see, maybe leadership is not meant for everybody, and I'm sorry to say that. I'm not an expert at leadership, okay? But don't be a leader if you're not willing to stay the course, because you have people who look up to you. N'agamba nti oba oliawo eno gavumenti ya mwami Museveni gwe bakwata omuntu ne bakuwa obwa minisita actually yabadde abuuza nti gwe nze ompita ontwale mu NRM gye mmanyi nti tekolera bantu ompe kifo ki ompe obwa minisita baminisita abaliyo tebakola bisiikirize omuntu bamuteeka mu kifo n'omutunuulira nga wallahi talina kyasobola nakukolayo nga talina kyasobola kukola bamutaddewo aliye buli musimbi gwamuwa musolo naye nga talina yadde amakulu gagenda gatta ku kibiina talina kyagenda kwogera ate nga abantu tubalabye bangi babawadde ebifo naye nga mbutuufu mpewo tebirina kye bikola ne bakuwa obwa minisita naye nga tolina kyosobola nakukola ne bakuwa ekifo ekirala kyonna nga tolina kyosobola kukola mu pate ya NRM okujjako kubeeraawo ne bakujja mu kibiina mwoli ne bakuteeka eno. You become a minister and you become a thief and higher and higher and higher. It's never about the money. Never. That's why you see many of the people who are stealing taxpayers' money, they are rich people already. They have stolen for a very long time. They have all the money they would need and their children and their grandchildren. But they are still stealing. Era okusinziira ku mubaka amanyiddwa nga Namuddu Goreti
agamba nti abantu bangi abavudde mu bibiina n'ebivuganya gavumenti ya mwami Museveni nga babadde boogerana nnyo ne batuukayo ne babasirisa. N'amenya omubaka amanyiddwa nga Joyce, is it Joyce Baagala? Yes, Joyce Baagala. I think Joyce Baagala wa NUP ali bamuyita Joyce Sebugwawo. Yes, owekitiibwa Joyce Sebugwawo. N'amenya oyo n'agamba bagenzeeyo kiki bakyusizza tewali. Ideology ya NRM sikolera bannayuganda kwekkusa na kukkusa mbuto zaabwe. Nzikiriza soke tufune Honorable Namuga, then nzije tweyongereyo. The Honorable Beatrice Anyo went. The Honorable Joyce Sebugwa went. What have they done in the NRM? It is a party that has never believed in serving people. So even if you are so good in the NUP and you are about off to the NRM, their ideology has never centered to serving the people of the Republic of Uganda. Okay, njagala kwongera kubanga mbebaza mwenna gye musinziro kubanga mutugoberera abali mu bitundu byensi ebyenjawulo mwebali nnyo mwebalire ddala mikwano gyange. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course mbeera Sajjime nja kusaba wa video yaffe like mu ngeri yemugenda maaso n'okubeera nga osubscribinga okusobola okubanga ate ofuna amawulire amalala mangi. Njagala tweyongereyo okusinziira mu katambi kano kengenda okubanga nkuwa. Waliwo mubaka wa NRM yavuddeyo n'agamba nti buli we mugenda maaso n'okulaba nga bannabyabufuzi bagulibwa okuva mu bibiina ebyenjawulo, kino kifuula gavumenti ey'amaanyi, kino kifuula NRM ey'amaanyi ne mwami Museveni ow'amaanyi. Dwaki? Nti ye buli waagula abantu mwe munafuwa ye n'ayongera okubeera ow'amaanyi. Era abantu abafaananako bwe bati bakozesa resources za gavumenti okusobola okwewaŋŋamya. Kale nno muganda wange gwe wenna ali eyo buno obubaka bubwo nti bw'obanga wagira ng'okimanyi nti waliwo abagenda okudisappointinga. Ebiseera ebisinga muleme kubeera disappointed ne bano abantu. One, waliwo abajja mu byobufuzi nga bo basuubuzi ba byabufuzi. Waliwo abajja mu byobufuzi nga bo balwanira bifo ne bafuga ekisanja kimu nga tafaayo ku biki byakoleddemu. Ekikulu tulina n'abajja nga bo bamanyi oba banzizaayo oba tebanzizaayo kasitandi yaako. Bano be bakazibwe Bashiri tayagala na kumanya okusinziira ku byajja akola. Tatuukanga kuwadde wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Amin ku kitebe kya NUP. Ebyo yabizira yabiteeka bbali. Ne wano nga tebinaba kufuluma nti oba oliawo yalya nga talinnyayo. Ekitegeeza ye yamala ya concentratinga ku TV na radio ye baamuwa n'amala. Kakati gwali eyo manya nti disappointment zikyajja kubanga ogwo mulimo gwa gavumenti eri mu buyinza okumanya butya bweyina okwebeezaawo oba ntegeerekeka. Mu ngeri y'emu mukwano gwange njagala kubaako ku bigambo strict ku bigambo Joel Ssenyinyi byayogera eri omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kayinyeerugaba. Okusinziira ku Joel Ssenyinyi n'omukyala amanyiddwa nga Honorable Namuga Goleti, bino bye bigambo. Joel Ssenyinyi yatugamba nti okwegatta ku Muhoozi ku tiimu MK kubanga kuloota mu kirooto ekitalituukirira. Olw'ensonga nti Muhoozi ekisooka yaani mu kiseera kino weegatta ku MK yeki. Naga nti Muhoozi one talina makulu, ekyokubiri talina wali mu mateeka ga ggwanga. Mu kiseera kino tawummulanga magye, ali mu kuperereza abantu. Naga ekisooka asaana na kukwatibwa. Bigambo bya Joel Ssenyinyi, asaana na kukwatibwa kubanga byonna byakola abikolera bweru mu bumenyi bw'amateeka. Ate yo omukyala amanyiddwa nga Namuga Goleti, omukyala ono wa NUP nakugambye wa Mawogola saidizi eyo, yavuddeyo n'agamba nti kino tekiri ku kwegatta ku MK oba ku Museveni, kiri ku kiba Uganda kye beetaaga okufuna. Nti omuntu yenna okuva mu FDC oba mu NUP oba luddawa n'agenda yegatte ku MK oba n'agenda yegatte ku mwami Museveni mu NRM tekikola makulu. Naye gwe gendayo ng'okimanyi nti ideology ya NRM si kuweereza bannayuganda. Kati abo abamanyi nti tebajja kuweereza bannayuganda era bajja genda eyo
kubanga gye balaze we wali ebirowoozo byabwe si kuweereza bannayuganda. Kakati ffe abaagala okuweereza bannayuganda era tujja kusigala ku mulamwa nga tuvumirira gavumenti eno eriko erabizza bannayuganda ennaku ebaliisizza akakanja ebayisizza nga batali bannansi yo ne yeegaggawaza. Namugga Goreti yayongeddeko n'agamba nti abo bonna abaakwata ekkubo ne beegatta ku MK ne Museveni awo ebirowoozo byabwe bikoma n'entegeera yaabwe kubanga tebalina kyakuzzaako. Ate nga tujjukira omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga yavaayo n'agamba nti bano bonna abeegasse ku MK bakwate ekkubo nga we bagamba nti bagenze kusakira abantu baabwe bakwate ekkubo bagende mu constituency zaabwe bayimirire babuulire abaabalonda nti munnange twagenze wa MK kubasakira bagendeyo mu constituency zaabwe babibagambe ng'ate amazima tebasobola kubanga abantu balonda kirala gwogenze mu kirala. Kale nno mikwano gyange tutambula ne Aji Abudu Ngabo ng'ono mulombi wa dduwa munoonyeeko. Njagala kubeera nga mbateera wano nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa atakuumira mpeera abankuumire. Mubeere bulungi. Peace and love. Uganda kanakama kamwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuwesa ekitiibwa kambanjuli abakaawo ka Derrick Investments bano nga bakafulu mukola amayinja aga designing ennyumba oyagala enju yerabike nga yaba minister erabike nga aba designers abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa jjukira be bakaawo ka Derrick Investments.